weerangirireko ekikumi mwannyinaze, weerangirireko obugagga bwo, weerangirireko emmotoka yo, kubanga Yesu yagikusuubiza. Olifuna 10 ku nsi ne mu ggulu ofune 10. Yesu yayavuwazibwa, yafuuka mwavu bw'osobole okugaggawala. Naye ate tulaba abalokole bangi baavu, balina kukola ng'abantu abalala okugaggawala oba okufuna akasente. Kati awo ekibuuzo, 10 ku nsi Yesu kye yatusuubiza kitegeeza ki? Leero ngenda kuwa ennyiriri 2 abalokole abasinga ze bakozesa mu bukyamu nga beerangirirako ebyamagero, obugagga. Nkuwa amakulu amatuufu ag'ebyawandiikibwa. Bw'obanga tewafuna mukisa kugenda ku ssomero kuyiga Luzungu, wakoma mu primary tewasoma, wakoma mu secondary, oyagala okwongerako olwo Oluzungu lw'omanyi, noonya ku WhatsApp namba yange eyo. Twaguddewo essomero lyaffe erya online. Ojja kusasulayo akasente katini. Nzikiriza nti oluvannyuma lw'omwaka ogwo ojja beera osobola okwogera Oluzungu. Leero ngenda kuwa ennyiriri 2 era nkunnyonnyole amakulu gaazo, olekeraawo okusaba Katonda ky'ataakusuubiza. Nze Jonathan Dukomwa. Welcome back to JAC Online Ministry. Olunyiriri olusooka ye Makko essula y'e10, olunyiriri olw'29 zifaanagana ne Matayo essula y'e19, olunyiriri olw'29. Naye katusome Makko kubanga yasinga okijjayo obulungi. Agamba bw'ati: Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali aleka nnyumba oba abooluganda oba bannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana oba ebyambalo ku lwange n'olw'enjiri ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebyakaakano, ennyumba, abooluganda ne bannyina ne bannyaabwe n'abaana n'ebyambalo n'okuyigganyizibwa, ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Kati omulokole bw'asoma olunyiriri olwo ng'ayita 10 Yesu Kristo kye yamusuubiza, bajjayo olunyiriri lumu lwokka. Kibanga kuyingirira mboozi ya muntu nga totegedde wa gye yatandikidde. Kati kirungi nnyo n'oddayo n'osoma sitole gye yatandikira, kyava ku ky'okukyogera. Kati wano kirungi n'otandikira ku lunyiriri olw'17 n'okkirira wansi otegeere sitole gye yava. Waliwo omugagga omuto eyajja eri Yesu ng'akkiririza mu mateeka ag'endagaano enkadde okuva mu buto bwe. N'abuuza Yesu, kiki kye nnyinza okukola okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba, genda okuume amateeka gonna ag'endagaano enkadde. Omugagga n'abuuza, mateeka ki ago ge simanyi? Yesu n'amuddamu, tobbanga, toyendanga, towaayirizanga, kitaawo ne nnyoko omussangamu ekitiibwa. Omugagga n'agamba, ebyo byonna mbikola okuva mu buto bwange, kiki ekirala? Yesu kwe kumugamba, genda otunde obugagga bwo bwonna ogabire abaavu. Omugagga n'alaba ng'ekyo tekisoboka. Yesu kwe kugamba abayigirizwa be, kyangu nnyo eŋŋamira okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okusikira obwakabaka bwa Katonda, nga kyategeeza abagagga beesiga nnyo obugagga bwabwe, baagala obugagga okusinga Katonda, basinga kwagala bugagga bwabwe okusinga obulamu obutaggwaawo. Abayigirizwa ba Yesu kwe kumubuuza, nga kizibu nnyo okusikira obwakabaka bwa Katonda, tulina kutunda byaffe tukugoberere? Tekisoboka. Yesu kwe kubagamba, ekitasoboka eri omwana w'omuntu mu maaso ga Katonda kisoboka. Wano Yesu kye yali ategeeza, obwakabaka bwa Katonda kirabo, si lwa biki bye tubeera tukoze. Yensonga lwaki omugagga ono yalemwa okuyingira obwakabaka bwa Katonda olw'okukuuma amateeka ag'endagaano enkadde. Abefeso essula ey'okubiri olunyiriri olw'8 n'olw'9. Obwakabaka bwa Katonda kirabo. Salvation is a gift from God. Awo Peetero kwe kubuuza Yesu, ate olwo ffe abaaleka emmaali yaffe, twaleka emirimu gyaffe, twaleka famire yaffe, twaleka abaana baffe, ne tujja ne tukugoberera buli ku makya tukeera kutambula naawe, tetukyakola, kikyogenda okutuwa? Yesu kwe kubagamba mu lunyiriri olw'29 nti mbakakasa nti teri
tewali n'omu eyaleka muzadde we, ennyumba ye, abaana be, omulimu gwe, olw'obwakabaka bwa Katonda, olw'okunjagala, olw'okungoberera, atagenda kubiddizibwa 100% mu nsi muno ne mu biseera ebigenda okujja, afune obulamu obutaggwaawo. Kati byakuyiga ki bye tufuna? Ekyokuyiga ekisooka, totya kuleka famire yo, kika kyo, olw'ensonga basiraamu, wakulira Mukatuliki. Eno gy'ogenda okujja, ogenda kusangayo abooluganda akusuubizza famire empya. Brother Jonah, Musumba Stanley, Sister Kathy, ye famire empya gy'akusuubizza. Bw'oleka ekika kyo ne bakwegaana ne bakugoba, eno waliyo famire endala. Ekyokuyiga ekyokubiri, bw'obanga obadde mubbi oba malaaya nga mw'ojja ssente ezikuyimirizaawo eza renti, bw'onojja eno Yesu ajja kugabirira. Katuddemu tulusome Makko essula y'e10 olunyiriri olwa 29. Yesu n'amugamba nti, mazima mbagamba nti tewali aleka nnyumba ye oba owooluganda oba bannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana oba ebyambalo ku lwange n'olw'enjiri ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebyakaakano leero, ennyumba n'abooluganda, bannyina ne bannyaabwe n'abaana n'ebyambalo n'okuyigganyizibwa by'ofiiriddwa ng'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, by'ogenda okweresa ojja bifuna. Kristo agenda bikuddiza 100%. N'ekyokuyiga ekyokusatu, mu 100 Yesu Kristo kye yakusuubiza mulimu n'okuyigganyizibwa, okulumwa. Bakadde bo oba ab'eŋŋanda bwe baba nga bakuyigganya, bakuvuma, ekyo kitundu ku 100 Yesu Kristo kye yakusuubiza. Era bw'obanga osaba 10 nti Mukama njagala 10 kye wansuubiza, tegeera nti osaba n'okuyigganyizibwa. Yokaana essula y'e16 olunyiriri olwa 33. Yesu yatugamba, mu nsi mujjudde ennaku, naye mugume kubanga mpangudde. N'Embaluumi essula y'omunaana olunyiriri olw'17. Naye bwe tuli abaana era tuli basika, abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo, bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuweerwe awamu ekitiibwa. Bwe tuba nga tugenda kugabana ekitiibwa kya Kristo, era tulina okugabana okulumwa kwe. Nga bwe yabonaabona, nga bwe yayigganyizibwa, bwe kibeera nga kyakolebwa ku ye, naffe kigenda tukolebwako. Bwe tunuulira abayigirizwa ba Yesu be yasuubiza 10 ku nsi, bayita mu kuyigganyizibwa, tebaali bagagga nnyo. Pawulo teyali mugagga nnyo. Kati gwe lwaki osuubira nti 10 ku nsi ogenda kubeera mugagga nnyo nga n'abayigirizwa ba Yesu tebaabutuukako? Tekitegeeza nti omulokole tasobola gaggawala, osobola okugaggawalira ddala. Ne ssente Mukama z'abaakuwadde za kukola mulimu gwe, si gwe kwesanyusa. Bakuwaane obeere n'ebitiibwa ng'omanyikiddwa, wabula byonna by'atwesigisa, byonna by'aba atuwadde bya kumuweereza. Olunyiriri olwokubiri, Bakolinso ekyokubiri essula y'omunaana olunyiriri olw'omwenda. Kubanga mutegeera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nti bwe yali omugagga naye yafuuka omwavu ku lwammwe, obwavu bwe bulyoke bugaggawaze mmwe. Abamu basoma olunyiri luno nga bagamba Yesu yayavuwazibwa, yatambuza ttangira ffe tusobole okuvuga emmotoka. Ab'emikwano si kye lutegeeza. Olumu tusoma olunyiriri olw'ensonga lusanyusa, luwulikika bulungi, oluwulikika obubi nga tululeka. Ani eyali asomesezzaako Bakolinso ekyokubiri essula ey'omunaana olunyiriri olw'12? Mu ssuula y'emu omusumba tasobola kusomesa lunyiriri luno kubanga teruwulikika bulungi. Naye luno olw'omwenda awo lwakugaggawala. Lugamba bwe luti, whatever you give is acceptable if you give eagerly and give according to what you have, not what you don't have. Kyonna ky'obeera owaddeyo Mukama akikkiriza, kasita okiwaayo ng'oli musanyufu ku ekyo ky'oyina so si ky'otayina.
teweewola ssente oweeyo, kyonna ky'oyagadde ky'oba owaayo, oba owaddeyo 1,000 oba kinusu gw'omanyi kasita oba ng'oli musanyufu. Teri ayinza kikusomesa ekyo, wabula akusomesa Malaki 3:10 kubanga awo weewali ekimu eky'ekkumi. Naye luno olw'okuwaayo nga bwe weeyagalidde tasobola ddu kusomesa. Katuddeyo ku lunyiriri lwaffe lugambye nti yadde Yesu yali mugagga, yeerese obugagga bwe, ebitiibwa bye, ne yeetowaza n'ayavuwazibwa, ffe tusobole okugaggawala. Kitegeeza ki? Genda osome Abafiripi essuula ey'okubiri, tandikira ku lunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'omunaana. Philippians chapter 2 from verse 6 to 8. Lugamba nti yadde yali Katonda, yeerese ebitiibwa, yaleka obugagga bwe obw'ebitiibwa obw'obwakatonda, n'ajja n'ayambala ekifaananyi ekitufaanana, n'abanga omuntu ne yeetowaza, n'abanga ffe tusobole okubeera nga ye mu bitiibwa. Naye tekitegeeza nti Yesu yaleka eggulu ajje tusobole okubeera abagagga. Nga Yesu tannaba kujja abantu baagaggawalanga. Yobu yali mugagga, Ibulayimu yali mugagga, si kye kyamuleeta. Yajja kutuwa ekyo ekitaaliwo, kutuwa obugagga obw'omwoyo, si bwa ku nsi kuno. Naye ng'ekyo tekitegeeza nti omulokole tasobola gaggawala. Osobola, naye bw'aba ng'akwesigisizza obugagga obwo bubeera bwa kumuweereza. Oyinayo olunyiriri lwonna olukusumbuwa, lunteekere wansi mu comment section, tuyinza oddukolamu vidiyo. Bw'obanga oyina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, nja kubanga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe bwe tuyigira Bayibuli awamu ne t-shirt zaffe eza JAC Online Ministry tuziyina. Noonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Naawe eyandyagadde okwongera ku luzungu lw'oyina, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, beere nga kuteeka mu ssomero lyaffe erya online, tuyigire wamu oluzungu okumala omwaka mulamba. Kwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Kati no teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulikinga. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za JAC Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to JAC Online Ministry.